nkyali ne mukulu Iga Zinunula nga twogera ku ngeri gye tusobola okugenda maaso. Mwaka gubadde muzibu ate nga gubaddemu ebintu bingi ate gwo guggwako omanyi obudde bwo tebuyimirira. Abasuubuzi bangi nesinga okubeera sizoni yaabwe gye basinga okukoleramu ssente naye kiyinza okuba nga tekijja kubeera nga kibadde kibeera emyaka egiyise. Atubuulidde ku gy'avudde, atubuulidde ku biri mu Enterprise Uganda, atubuulidde ebiri mu Iris kampani ye, ate nga bw'obiwulira weewuunya n'okwewuunya. Ayinza okuba nga obadde mu Uganda okumala ebbanga eryo lyonna naye nga tobiwulirangako oba nga tofunanga mukisa kutendekebwa. Okutendekebwa kuno kyatatubuulidde kyenkakasa nti ku lwange bwe nteebereza nti oteekamu kitono nnyo ekiyitibwa eky'essente okufuna okutendekebwa okwo. Naye abatannakifuna mwongere okubuuliriza era y'emu ku nsonga lwaki olaba pulogulaamu ezifaanana bwe ziti ofuna amagezi agafaanana bwe gatyo. Mwamiga, omwaka omuntu akola atya ng'amalako omwaka? Kubanga wakulu nnyo naddala nga guno gubadde omuzibu ennyo. Kantandikire wano omwami Ssebbowa. Omwaka guno ffenna tuguwadde kaŋŋambe nti tugutuumye amannya era tugambye nti gubadde muzibu nnyo. Naye nzikiriza ntandikire wano nti Abaganda mmwe mugamba nti eryokanga n'etonnya. Ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Kati obulwadde buno kye bukoze bubikudde bulangiti ne tulaba ekiri omufaliso bwe gufaanana. Ekituufu kiri nti ebintu bingi bye tubadde tukola mu bukyamu nga ebintu byaffe tumalaga bikola nga tetufuddeeyo kwetegereza bintu ki ebisaanidde okukolebwa okulaba nti emirimu gyaffe, bizinensi zaffe zinaasigala ziggumidde. Enkuba bw'etatonnya mujja kwesiŋŋaana nti muyinza okwewaana nti ensiisira zaffe tezikola ki? Tezitonnya ngumu. Naye enkuba lw'erifudemba ne mulyoka mumanya nti awo naawo weetaagayo enjola endala nga ziizo. Kati enkuba yajjidde mu COVID. Kati obulwadde buno kye bukoze. Tugamba mu bya bizinensi nti bizinensi yonna yeesigama ku mpagi ttaano. Yeesigama ku ngeri gye tukolamu emirimu, operations. Bannayuganda, operations tuzikwata bubi nnyo. Ne weesiŋŋaana nti omuzimbi agenda n'atabula seminti n'omusenyu n'ateekamu n'amayinja agenda kuyiwa nkokoto. Enkuba nejja n'abireka awo. Enkuba egenda okumala okutonnya nga bikendedde ne seminti akulukuse n'ajja n'agamba omanyi boosi enkuba yatonnye twongereyo obusawo bwa seminti obulala 2. Kankuwa ekyokulabirako ekirala. Ogenda n'odda eka nakyogerako luli. N'odda eka ne bakugamba nti tewali sukaali n'otumya sukaali. Ne bagamba tewali mugaati n'otumya omugaati. Ne bagamba nti tewali na kino. Omuntu n'agenda ku dduuka emirundi 3 nga ebintu byonna bisobola okujjira wano omulundi gumu. Singa twabadde tupulaaninze nga bukyali. Naye enkola yaffe ey'emirimu eyawukana nnyo ne ku muyindi engeri gy'akolamu emirimu. Woogenzi nnuwagazaawo omubulire n'akameeza. Kati ekyo nkivuddeko. Operations enkola yaffe gye tukolamu emirimu. Bulangiti bwevaako twesiŋŋaana nga wansi wabi. Ekyokubiri kyekyo tetupulaaninga bulungi. Tetumanyi kwebuuza nti omwaka ogujja tunaafaanana tutya ate oguliddako. Yaabaffe emyezi 3 okuva kati tumanyi kukola mmere ya leero. Oli naakugamba nti munna bizinensi naye ng'aliwo okugoba nva kati ntuuse leeti neetonze. Naye wenva mbadde njogera n'omuvubuka nga alina pick-up njagala ntwalira ebintu owantu. Naŋŋamba nti ojja kutuwa ssente bwe ziti oba totuwa ssente bwe ziti koze nedda guno gwe mulundi gwaffe ogusoose okukolagana. Sandyagadde tukaayane naye nga bw'olaba awantu wano mbeera ntambuza ebintu. N'olwekyo kkiriza osooke ogende olaba omulimu gy'ogenda ogutuusa. Bw'onookomawo bw'onooŋŋamba nti wansedde nnyo nja kwongera. Naye zino ze ssente zentera okuwaawo kankwongeremu omutwalo. Ne mmugamba ekyomukisa omulungi nakkiriza n'agenda. Nga kyentiko kye kino nti tumanyi okulowooza ku guno omulimu gw'enkola kati. Netalowooza enkya kinaaba kitya. Omuvubuka ono bw'anaakomawo n'agamba wabadde mutuufu ssente nja zikolera nja kumwongera emirimu. Naye engeri gye tupulaaningamu enkuba bw'eritonnya bannayuganda bangi w'ogenda n'otunula mu wardrobe yaabwe temulimu raincoat, temulimu gumboots, temulimu umbrella.
so nga ate buli omu akimanyi nti mu Uganda enkuba etonnya nnyo naye tetupulaninga twetegeka no tetubikola era bw'etonnya bonna bagirinda n'ekyo naye ng'empagi ziri ttaano operations njogedde ku kyokutegeka eby'omu maaso emirimu engeri gye giraatambulamu ekintu ekyokusatu human resource abantu betukozesa gundi tunaamusasula mmeka anaakola mulimu ki tunaamutendeka tutya okulaba nti akuguka mu bintu by'alina okukola tunaamuwa bbanga ki okuba nti tubala nti akuguse ye akitegeera nti bw'anaaba takuguse tujja kumugoba tumanyi gamba mwana wange anti mutabani wo gundi ongamba mutabani wo weewaawo akusinga obukulu naye akuyita kkojja muwe omulimu ne tuwa omulimu ebyo gamba nti kumanya nti kino kyekitaagisa wano mutabani wange yenna kampuni gye mmanyi kanjogereko bwe nti babazzi bakola omulimu mulungi nnyo naye lumu Enterprise Uganda yansindikayo ogenda okwetegereza emirimu gyabwe ekimu ku buzibu bwe nasangayo ng'akulira waggulu akaluubirirwa nnyo lwa nsonga nti yali bizinensi nga ya famire kojja gundi senga gundi abantu betukozesa engeri gye tubakozesaamu human resource empagi ey'okuna tunaatunda wa tunaatunda tutya abantu bamanyi okunoonyereza nga tannaba oli bw'aba agenda okukola essimu nga tannaba nagamba nti ngenda kufulumya essimu mutwalo asooka kubuuza baani abanaagigula banaagigulira ku ssente mmeka ye abaffe kineetaagisa kugifaananya ntya bwe neefaanana bw'etyo obuwanvu oba wali weebuuza lwaki essimu tezigaziwa kusinga wano oba kusinga wano obuwanvu ne banoonyereza ne bamanya nti abantu betugenda okuguza ebintu bino baagala kino na kino na kino si kituufu nti abantu bye beetaaga mu China bye beetaaga mu Uganda era birina kufaanana bumu tunaatunda marketing y'empagi ey'okuna empagi ey'okutaano gyensembezaayo ey'ebyensimbi okubala ngenda nenjogera ne bannange oluusi emirimu egyange gye nkola gyakutabula seminti kuzimba naye ngenda nenjogera ne bannange abaseresi ne bagamba emisumaali gino singa oba ozimba ennyumba emu yokka ng'ogenda kukozesa kilo 5 egy'emisumaali n'osuulako kilo 2 osanga sirosi y'amaanyi naye oba ogenda okuzimba ennyumba 50 nga buli nnyumba osuula emisumaali kilo 2 ezo ssente mmeka ye mwalimu kigenderedde nti ensimbi ezigula emisumaali 6 egya inchi 6 zimala okugula ekyemisana kati nga gwe alabirira banno lwaki teweegendeza okulaba nti buli muvubuka tateeka misumaali 6 mu ovulo ye n'atambula tulina okwegendeza lwa nsonga nti bidda ku nsimbi ensimbi bagamba abala ekituufu kiri nti bwe tuba okutambuza bizinesi bakuyita wakamiro yes naye nga kikituufu okukola bwe tuba okuyita mu kaseerezi kano empagi ezo zonna tulina okuzitunuulira si kituufu nti ensimbi teziriyo ensimbi gye ziri wabula tuzikwata tutya tuzeetegekedde tutya kamwogere erinnya kubanga ndowooza tekimukosa ate nammwe tekibakosa mwami Bitature buli omu amumanyi naye mwami Bitature lumu yaŋŋamba nti togoba ssente don't chase after money tozigoba no fumiitiriza otunule onoonyereze obuuze nti ensimbi kati ziragawa zikutte kkubo ki ogende oyimirire mu kkubo lyazo zikusangewo mu kifo kyokugamba nti nzigobe zijja kusinga ebisinge naye ziteege kale nakino bwe kiri twetegekere ensimbi tumanyi bwe zibalibwa tumanyi gye ziva ne gye ziraga tulyoke tugambe nti tugenda kukola bizinensi eya nnamaddala akaseerezi ne bwe kanajja tube nti tuli beetegefu kati ntuuka ku kaseerezi kogamba ak'omwaka guno we tuli kati kituufu tugenda mu Christmas buli omu ajja kwagala okugulayo kiro y'ennyama yes yesizoni gye tutera okukoleramu ssente wabula abantu bangi boogambye nti ne capital bamulidde akoze eki aweddewo nze kyentera okugamba kiikino ensimbi si ze zitandikirwako era bwe mbadde njogera empagi eno ey'ebyensimbi gye nsembezaayo kati nfuuse omusajja omukulu ntandise okutuuma abaana amannya omwana omu ennaku ezo namuwa erinnya ogwayambadde tegubulwa teguyita busa once you have made some money ng'okozeeko ko ku ssente omanyi bwe zikolebwa teweeraliikirira nti ezinaddako naazikola ntya amagezi wagafunye amagezi watandika eyayavudde tasaanidde kudda mabega n'asitama busitami eyatambudde tasaanidde kudda mabega n'ayavula era teweeraliikiriranga nti kale nali ntambula naye kati nzize mbabe okuggyako nga waliwo ekikyamu ekituuse ku mubiri gwo naye bw'obanga okyalinga bwe wali no kankuwa ekyokulabirako
omwana omuwala yajja n'aŋŋamba nkoze ntya nasoma obusomesa ne mbongerako diguri endala ne nsoma ne diploma naye ebintu kati akaseerezi kano bwe kazze ebintu biganye obusomesa tebatukyatuwa musaala kati kye nakola ne nsalawo okuyiga ekyalaani naye ate n'ekyalaani gundi najja okukakana nga mwana muwala asobeddwa ne mugamba nti omanyi oli mwana muwala naye oli muntu mukulu kankwogerere bwe nti era naawe atulaba kankwogerere bwe nti bw'odda eka ng'ogenda okunaaba n'ojjamu engoye zo n'osigala nga bwe wazaalibwa bute oba tokyali sebowa era obwire okyali sebowa katonda bwe yali akutonda lwaki teyakutonda n'essaati eyo kati kyenva nsaba bannabizinesi bannaffe wadde kapita aweddewo tandikira wano tunuulira ebikuli munda katonda byakutonda nabyo yakutonda n'omwoyo gwo yakutonda n'amagezi go yakutonda n'engalo zo n'ebigere n'amaaso genda owa munno gundi omugambe nti ssebo kapito yaggwaawo naye nga bumanyi nange bwe nkumanyi nzikiriza ntwale wotameroni eyo emu ngitunde nfuneko ebisatu nkuddize 2,000 zo otambule oba kikwetagisa kutambula kilomita namba gitambule nga bw'otunda wotameroni etya ogikomyewo okomyewo 2,000 osigazaamu emmeka ebisatu omugambe nti mpaayo ey'okubiri agikuwe ogitambuze ogifuneko ebisatu olunaku lunagenda okuziba nga otundize wotameroni meka 5 ng'olinamu endosola 10 meka mu 5 toddaawo ogambe nti 15 zonna nziridde kubanga wagenza okujja nga tokola ki tolina oli ku zero kwegamba kyengezaako okugamba nti wetutandikira weewo otandikira nekyolina ne Moses bwe yatuuka ku nnyanja katonda n'amugamba n'abuuza katonda kati nkoze eki katonda yamubuuza nti ki kyolina muggo atogamba nti muggo nina muggo akasuka lyali nalyo taba muti Moses n'akasuka omuggo mu ngeri y'emu tandika n'engalo zo tandika n'empisa zo ng'omuntu ogambe nti ssebo nkwegayiridde neesiga anaasooka bw'ataakwesiga n'owokubiri n'atakwesiga owokusatu ajja kukola ki ajja kwesiga n'akola ntya tabula bw'akola tweyanziza nnyo bwana Yiga ngomunaffe atulaba tugenda kuwummulamu katono tukyeyongere mu maaso omukulu nakyalina ebintu bingi byagala okutubuulira kyetunoonya kwe kulaba nti we tutuuse wabadde wazibu naye awo tusobola okuvaawo ate tupulaninga ebisingako okubeera ebinene tusobole okufuna obulamu obweyagaza tovaawo